muzibu mukko naye ndowooza gavumenti omanyi gavumenti ebintu byagitabukakokko mu kaseera omuntu abadde mu entertainment bwe yajja mu politics kati abantu abatalina kusembera president bangi bamusembera with an assumption nti basobola okukendeezaako omanyi amaanyi ga president Yoweri Museveni is his works ebintu byakoze naye omuntu ng'amaanyi ge gakubanga ayimbira bulungi abantu olumu muzibu nnyo wakukola ki wakwenganga kati bintu bingi government yagezaako okukola n'abantu bangi byasobola okubeyayingiza mu system yayo abamu be bamalanga babejjusiza kakati ndowooza Sipapa y'omu kwabo nono omwana yavudde ku makya n'atukunamira naye temwamusiba nga temunadda ku Sipapa nono yatukunamira yasinganako president n'abeera no proud era yeewaana so ndowooza bingi nnyo balina okukola okusobola okweyawula associate themselves n'abantu abatali balungi mu society Sipapa omusango gwe guli mu kkooti nonta nti nga gusaliddwa bwe tujja obuvayo tumusalira omusango kubanga yafunye omukisa yagenze mu kkooti kati bya Sipapa tujja byogerako nnyo nga omusango gusaliddwa kuba kati twefudde balamuzi etali zino nnyo nze maze ebbanga ddene nnyo nga nnwanyisa Sipapa era nze omu ku abo yalagira bamugyeko abasirikale kubanga Sipapa ekyobubbi nze sirowooza nti bamuwayiriza amaze ebbanga era Sipapa yemu ku bantu nze badde mulondoola nnyo era n'abapoliisi bakimanyi badde mulondoola nnyo ne mu UPDF bakimanyi be bamu ku bantu abalina ebibinja ebiyingira mu apartments ne bayingira abantu nga 30 ne banyaga laptop ne banyaga amasimu ne banyaga ebintu bingi ne sente oluusi n'amamotoka naye mbadde nwanagana nnyo ne poliisi naye waliwo ekintu ekiyingirawo abantu bano nga kisubi kati wenkukyaziza ne weekubya nange ekifaananyi omuntu n'akozesa ekyo kati poliisi netandika okutya omuntu ono muntu wa mukulu ono omuntu wa SFC simanyi bitya nsaba abantu bonna bekikwatako bajje abantu bano tutandika okubalondoola ne poliisi etuyambe era ngenda kubeera wamu ne poliisi waliwo n'emmotoka gye ndaba gye bavuga obubi ennyo erina kala oba yame green Land Cruiser V8 etali zino new model naye V8 enkadde edda ku new model yateekako waya mu maaso wano empanvu ng'eya sigino era akuba Nalweyiso waba ayogedde wabaawo ayogedde wabaawo ayogedde so kale katulabe gye kinaggwera eyo ezo zino modro bazikwatire ddala ezo ezibanga zayisa bubi abayogedde wasobola obbaawo obusobozi bw'omuntu omu kubanga asobola okukakitinga bunene katusabe bino bitambule nga birina okutambula ne new modro SSD mama wa Rebecca Jingo yafa bamuziika ku Lwomukaaga awo naku yali nnyingi beki tukusabira Katonda akugumye mbeera efaanaganako bweti tewaba bigambo by'amaanyi by'osobola kugamba muntu kitera nnyo kujja mu mutima gw'omuntu n'amala naye kkakkanya n'akola kipaka bw'afuna ensonga lwaki akkakkana nga ye omuntu kale bamuziika awo buddo